Stanley Wejuli, kansala wa Namugondi Town Council mu district y'e Busia, y'omu ku baddusiddwa mu ddwaliro ng'ali bubi okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okkubwa abagambibwa okuba abawagizi ba minisita John Mulimba avuganya okuddamu okulondebwa okukwatira ekibiina kya NRM Bendera ku kifo ky'omupaka wa Paalamenti owa Samia Bugwe North. Abantu 5 be bali mu ddwaliro nga banyiga biwundo era nga bano bawagizi ba John Paul Wandera bwe bavuganya ne minisita John Mulimba agamba nti nabo bakubiddwa. John Paul Wandera agamba nti abawagizi b'okkubibwa babadde bagenza kutaasa munnaabwe eyabadde alumbiddwa. Era omukansala w'e Namugondi Wejuli Manooki bamwabisizo akawanga kamenyese omulala bamukuba nnyo badde kutuula nga tebisoboka ne bagamba mutwale watu mutwale Kenya. Wandera agamba nti minisita akozesa magye okukuba abawagizi be. Era bakoze ekituyita ekigaali bakwata abasiviliani bambaza uniform z'abajaasi bajja abajaasi mu aba forestry mu NFA onebusitema ne babaleta okutulugunya abantu. Minisita John Mulimba awakanyiza bimwogerwako nti kumusibako matugambuzi kumuliisango ng'ayagala poliisi ekwate abo abaakoze kino. Sirimwogezwa abawagizi bange ate sibeera nabo gye batambulira ekyokubiri waba waliwo abapoliisi ba poliisi bweri bagende ku poliisi teeka esobola okukonfaminga. Patrick Lawod, kamisona wa poliisi ow'ekitundu kya Bukedde agamba nti batandise dda okunoonyereza ku kikolwa kino. And we are in charge. That's why we are able to respond fast and take action. So I should my message to the public that we are in charge of security. Olwaleero ab'ebyokwerinda basinkanye bannakibiina ki NRM n'abeesimbyewo okulaba buti okulonda kw'enkya bwe kugenda okutambula mu mirembe. Mu lukungaana luno abavuganya bano okuddayo ensonga y'okutiisatiisibwa n'abeesomye okukyankalanya okulonda kw'enkya. We are calling upon having a free and fair elections, and this is an internal election of NRM. Why do people reach to an extent of being so extreme? John Okumu Emrod avuganya ku kyombaka wa Samia Bugwe North agamba mwenyamivu olw'abasirikale abayiriddwa nti banditiisatiisa abawagizi baabwe. Some of armed men in UPDF uniforms moving around, but moving with the Honorable John Mulimba, and they are not in personal estate. Ate abalala obweraliikirivu bwabwe buli mu nkalala z'abalonze. In my area we had over half of the people without NIN number. They call them without NIN number, without dates of birth. We had repetitions. We need to know how these registers are going to move from where they are going to be dispatched to villages. Ye Isaac Muwanguzi, ssentebe wa NRM e Busia, agamba nti embeera yonna ebali mu ttaano. Security is going to take over and those culprits are going to be brought on top. They are on the run. Those ones who caused the havoc yesterday night, the cases were registered, some vehicles were impounded, and the police is taking its action. Bano nabo basuze bulindaala okulonda akamyufu k'ekibiina kyabwe olunaku olw'enkya.